Kosana okugana nga gambling. Swanka ogamba otya mukwano ne bagita sana miti. Watandise dda? Mbeerayo nze Keno mu kamera sebo. Mbeerayo weka. Kale tugende maaso. Haya. Ali fit. So music industry netambula etya? Okuva like tugambe lockdown paka kati. Nze naliwo mu lockdown. Tewaliwo? Mu lockdown nze nali simba gamba nafunako ekirowoozo eky'okuyimba mu lockdown. Era ne njiya n'akayimba naye ng'ate njozezza kabalala. Akayimba kaba Bitusi ke nali njoza. Kati nga nange njaga kola akayimba ka COVID. Naye nga ninga nyumya story nga bwe tutandise omwaka ogwo COVID mwe yajjira. Nti on the 1st of January in New Year 2020, yeah, was welcomed in peace, screams, laughters, and joy. Abantu twali banja bagwaniriza nga tujjudde akamwenyu akayitirivu naye laba Katonda bw'atusuula munnabe ng'amba ekirwadde kikanywa musaayi. COVID-19 is taking over. Many people suffering and crying as it's a pandemic disease. Kati nga njagala kuyimba akakayimba nange nanti ngapulira abayimbi bakuba obuyimba bwa COVID bangi nga manyi nange kange kajja kukwatayo. Wagenda ku Ministry of Health no bagamba inayo akayimba? Nali wala nga sibirina access. So after ng'otandise awo ogendako mu Fangoni n'ovaayo n'okuyeta ebyo bibadde byakyo juzi nga ne COVID yakoze ki awedde byonna wayise oba n'emyaka ng'ebiri. Kiki kyo memory kye ey'amaanyi gy'ojjukira mu Fangoni nga yali nnungi? Lwakimba waamu abo Fangoni byayita nenkola Heaven Music. Fangoni eri byayo nange ndi byange. So Heaven Music etambula fit okuva we nagigulawo ndoza ninamu obuyimba nga Kabadazo, ninamu Mi Amor, Nkwagala naye bulijjo gy'okugamba wonna buli under Heaven Music. Nina nakala kenvo kutaso nkyabuta njiddukanya mpola mpola. Oyinamu abayimbi abalala okuleka mwebali just bannakuba. Kika kya muyimbi ki gw'osobola okugamba ono singa aba n'ebisanyizo w'ebitusobola omuteeka mu lebo yange? Omuyimbi ali talented of course. Wano banga oyagala okuyimba mostly. Because buli omu buli kintu kitandika na passion yakyo. Bw'aba talina passion ya kuyimba lwaki oba omweteekako? Eriyo omanyi wali abasobola oyimba naye nga ye talina passion mu kuyimba. Then oba ate atamanyi bulungi kuyimba naye nga alina passion eyo. So kati kiva ku kuba na passion of course tugeze bw'aba talina bulungi ng'osobola munakyalingako osobodde. Mu mbeerayo. Twakulabako emabega awo ng'awesika omuguwa ne bannamawulire. Atali omu, abatali babiri. Ensonga eno eva ku ki? Bannamawulire tufuna obutakkanya bungi. Eyajja okubuuza ng'alinga zaato okuzoleya obuzoleya. Nakubuuza ekibuuzo nti Biswampa oli muyimbi? Nomugamba nze ndi muyimbi munene. Nagamba toli muyimbi munene. Awo tufunawo obuzibu. Ombuuziza kumanya oba ndi muyimbi munene. Ate okiwakanya. Olinga ayagala ozoleya we tufunire obutakkanya. Naye ombuuza ekintu nenkuwa ansa yakyo ate n'ogiwakanya. Beeranga gwe alina ky'oyagala. Benwanagana nabo. Era bo nkyabasamba nnyo. Engatto. Olina stories eziri mu kutambula ku social media kuno eno. Naddala zo zikyatambula naddala eza Baby Mama oyo. Bantu bagamba omuyisaamu amaaso. Bantu bagamba omuyita malaaya. Bantu bagamba alina omwana wo naye tomuwa that respect gyeyesaananga. Ani yamusaba omwana? Twakanyako okuzaala. N'ekirala mu disrespectinga bwe bagamba. Kyagamba ye yajja mu mawulire kunoonya respect kunze. Kwekiika mu lugendo lwange. Ekyo nakyo kibuuzo nange nkirina. Yajja mu mawulire kunoonya respect. Yajja kusabiriza buyambi. Naye avudde ku buyambi ate ayagala muwe respect. Alina kusaba buyambi, kusabiriza. Kikosi yafuna omwana nga tetukanyiza ku ntandikwa kibadde nti tujamira kapiirwa ate weekyanzo okuba oyagala kuzaalira sita.
Ngambe ki? Abalaba bamulaba ku social media ne bagamba nti ono omukyala alabika mukuluko ku ggwe okusinziira ku vidiyo ze zifuluma. Abamu ne babuuza- Kisoboka nga omanyi nti kisasooka kwetegereza kyali kya lunaku lumu, kisoboka obba kubanga era omulaba emba mukulu kunze naye ani mukulu. Anti abantu be babuuza nti Biswanga teyeegerera Kyajjabuzi yali nsobera bayigire kunze abantu abasinga era abavubuka. Nze mbeeremu kyakuliga baleme kufanya ku side y'okucriticizinga wabula bajjemu n'ekyokuyiga. Ebiseera ebisinga weetegereze nnyo nga tonnetaba mu kikolwa na muntu yenna. Tomanya binaddirira. Ebyo bwe buzibu bwendimu buno obudde. Omukyala ono avaayo n'agamba koziwawo interview gye nalabye ng'agamba nti bamulongoosa n'afuna n'essika ku lw'omwana we n'akaaba n'amazima. Ani yamusaba omwana ng'ate tukkaanyiza omirepiiru? Yakaabye n'amaziga yagamba mukyala wa Biswanga akaabye. Yali okaabye amugwanira. Singa twakkaanya awo oba omukwatirwa ekisa. Naye wanneesibako bwezi bitukkaanyiza nkuwadde ne ssente omirepiiru ogaanye. Kitegeeza gwe oyagala gwe ng'omuntu. Naye omwana ye yajja dda. Era mwana wange. Sivangayoko ne mwegaana. Era mwana wange naye alina okukula ate mulenzi ekisookera ddala kye kisinga okunsanyusa bw'aba akuze naye kennyini ajja fumita. Singa maama wa sayidi eno evaayo eya mukyala wo negamba naye omanyi katubatuuze ne mukkaanya. Tewali byakuntuuza. Sireve etuula n'oyo. Wabula alina kukola kiteekeddwa kukolebwa. Waliwo ekiteekeddwa okukolebwa. Nti omwana tomusobola mumpe. Nina abanyambako yadde nange sirina bulungi ssente. Weebali mumpe mbamukwase bajja kunyambako nga nange bwe mpitirayo wensobodde bintu bwe bityo. Naye ate ogaanye wewe nalaba ku interview mbu sisobola musembereza yadde omwana bw'abajja mmufunirako. Mbunze mba nja kufunira ku mwana. Gy'oli omwana yabadde ngambezaawo buli omwana amufudde kya bugagga mwe mujja ssente. Mbw alowooza bajja beera bamukwatirwanga ennaku buli kaseera mbw akaabe because abantu bajja gamba bambi omukazi ekitonde ekikyala wolololo. Ku bantu engeri gye bakaabamu ne bafuna obuyambi oyo ku ngeri gye yakawugganira mu kamera nga akaabira abantu. Singa ndowooza alina miliyoni nga 10. Abagamba bambi ne lwaki tebamuwa because aframinga ne Katonda si fala era abitunulamu. Era buno obudde ojja musanga era akyakaaba kintu kyekimu. Ku mirundi yakakaaba olowooza singa tebamuvuddeyo ne bamuyamba. Wabula ate era abaagala okuyamba ate era batuukirira nze. Kitegeeza framing ate ne Katonda n'akitunulamu ne bagaana n'omuwa. Tulabyeko Minisita Balamu avaayo kasita akantu kafuka nga kakaabaana oli ng'akyali mu ofiisi ng'addukirawo. Balamu yakutuukirirako ko n'agamba bannaye omwana oyo Biswanga jjangu n'omukyala gye. Teyantuukirirako. Naye ebyo byonna bikulaga. Ng'oza lwaki tebeefiirayo Katonda waliwo ebintu ebimu nga Katonda abitunulamu n'agamba amazima amatuufu gye gali. Kuba amazima amatuufu nze ngalina. Ensonga lwaki naye kennyini bimutambulira bubi yadde akaaba ndowooza yali alowooza nti bw'ajja beera ave mu kukola because azaalidde Biswanga mbu banteekeko akazito. Katonda naye abitunulamu. That's why tebamuwa. Bw'obubaka ki obusembayo bw'osobola oba omukyalo oyo? Ampa omwana bwe bubaka bwange obusembayo. Ampa omwana mukwasa abalinwedde okunnyambako kozi bantuukirira bawera baagala okumufuula omwana waabwe yadde nze sirina nnyo ssente n'ate amulemera awoza mbu nja mufunirako omwana tayagala nfune naye waba tayagala babeere naye bw'aba awulira kyayagala naye waba tamusobola amuleete balinwedde okunnyamba nze yadde sirina busobozi. Magezi goyinza okuwa Biswanga ow'emyaka 18. Magezi goyinza okuwa Biswanga like maybe I don't know how old you are. Like you can be like 20. Biswanga wa 18 years. Biswanga kola byoyagala. Zima bakumanyira basambe. Yensonga yokka bwalayi. Bwe bakuzolera bakube. Ekisemberayo ddala. Lwana nga bakuzoleza atakuzoleza beera mukaka. Relationship ki gy'olina ne YouTube omu gwe bayita Shalom? Sirina. Tetulina bitugatta. That's why anoomera. Goza lwaki era oyo Shalom yakyazza oyo omukazi w'omwana.
ampika ebigambo mbuwegize you know owulira ne mu statement agamba mbu genda ku police ye kennyini twafuna obutakanya nga mukwatidde ekisa ngamba kamuwa aka interview netufuna obutakanya era kunzolera kungamba tolisita netukubagana nga bo bali abantu banaze ndi omu tulwana kyokka bwe bankuba ate era ye yagenda n'aloopa mbu ayagala bansibe awulira ayagala kundaba mukomera mbu nga mbonaabona so kati era yawa n'omukazi amagezi mugenda ku police kati tulaba nti era yamupika kuva amabega yonna ku interview omukazi gye yasooka okukola yagikolera bwa Shalom nze yatandika dde okunvuma nga simulabanga nako ebiseera nga kyalina amaviiri nga galinga ebinyonyi mu ebisula nanvuma nva kuyimba mbu Biswanka atambula ata n'eggaali ne bakyali bangu banga bataano mwatambula ata n'eggaali oyo mazi nampalabula olwo scenario yaliwo n'agamba mbu gwe wasaba interview kale nze ndikulepesa ba interview ye kennyini yali yansabadde akantu nenkamuwa olutuusa onzoleya nga tonsabye interview kale nga nsaba interview mbuki nze saba interview so twogere kanena akayimba akapya like ova mu kabadazo odda mu kaleri odda mu nero oluyimba olupya olowooza style eno eyakabadazo eno naye weeri nno era nayo njirinamu ero ennyimba weziwera ninawo suukunda terulinga zino eza slow zino ez'omukwano zino soft rock says nze nkuba style zo najjukira kati nze nsobola okwewayo ne ngamba kati obuyimba bwa slow motion mbuwumuzza bwonna naye kati obuzibu abayimbi mbambalekedde abantu mbasina gwe mbalekedde industry mbanjirese eyuga abayimba obuyimba bwa love tebamalaayo bonna kati mba numirirwa abafaani Biswanka nze ninga eyadira Moze Radio mbigere toseka ate sikwe byaddala ate reality waliwo omuyimbi afaananya lyrics nga Moze buno obudde nze nzekka so akabadazo kano bagaba kali kakudidde mu nnyumba muyimbi kigosooka okwebaza wa muntu ki gosooka okwebaza yabayo n'agamba buli muntu yenna in fact kali tekanzita just video za trending nnyo ne zibatuukako just nga olubala buli wa scrolling alaba kabadazo kati ngalaba ka trending nze of course ojja gamba kamuta because video zisusse obulungi ne ka trending bona abantu ne bakaga waliwo bakatale ya kando bwe baviirayo awo ngera katambula bavayo nga katambula ne bakatuulamu sikakyakabi era nze ebiseera ebisinga abayimbi bannooma nolaba katale ya kando tebannooma bo ne bakola ne challenge ate sibadde kyali waabwe wadde obubaka obusembayo tubeereko just let's watch ebiddako mu ndongo tubeereko tutekewo just maaso